nga ekibiina kya National Unity Platform tufulumiza ekiwandiiko ekiwandiiko kino kyogera ku bizze bigenda maaso mu mitimbagano bannayuganda nga boogera ku paalamenti ya Uganda n'ebintu bingi bye bazze balaba information gye bazze bafuna ebigenda maaso wano ku paalamenti. Ebimu ku ebyo nga mwalimu erinnya ly'omumyuka wa pulezidenti waffe ow'ekitiibwa Mathias Mpuga era nga yali leader of opposition kakati kamisona wa paalamenti era nga bingi ebimwogerwako nga bamulumiza bingi. So mukulembeze waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi n'ayita meeting eyo yabadde ya lunaku lwaggulo nagibadde munange n'abakulembeze abalala netuwayamuko ne mukulembeze munnaffe ow'ekitiibwa Mathias Mpuga netumubuuza ebintu bire ebimwogerwako miliyoni 5 ezize zimwogerwako nakkiriza ebintu bino era neetonda n'okwetonda nga alaba nti kyakola tekyali kituufu. So n'asabirwa okulekulira ekifo ky'obwa kamisona. Mu kukola bino ow'ekitiibwa Mpuga kulembeze munnaffe era nga kino si nti kakati tumukyaye nnyo oba ki naye tugamba nti tulina okulaga bannayuganda ekkubo ettuufu. Tuze twemulugunya nga Mwai Museveni baminisita be ono bamukutte mukubba wano mukola kino naki ate mu kifo ky'okulekulira abongera mayinja abongerayo. So kino katusuubire nti ekikolwa kijja kulaga eggwanga nti tulina okubeera ab'enjawulo nga bwe tubanja gavumenti nga twagala bakola ekituufu naffe kennyini kitukakatako okukola ekituufu. MPNO wa National Unity Platform oba ow'enkyukakyuka oba yena agamba nti akolera abantu twagala okulabula nti tuwenyigira mu bubbi buno kubanga tujja kukulabisa. Nze ngamba gamba nti sigenda kusiriikirira oba kubikkirira kintu kyonna kinyigiriza abantu. Mbadde ndabula nnyo bannanga ba NUP okubagamba nti okussaako obussa akakoofiira kabere tekikumala kubeera wa NUP. Tekikufuula wa maanyi. Tekikufuula wa NUP. Tekikufuula wa NUP. No. Akakoofiira kabere sikakufuula wa NUP. Kubanga mumwe mwekwese bakagwa ensonyi nasaaka akakoofiira kaffe n'amansa entungo. Era mbadde mpa nnyo bakulembeze bannanga amagezi nti waliwo abantu betulina okwegaana mu lwatu. Emabegakaawo omwaka ndozi oguwedde nawalizibwa okuvaayo okubaako statement gyenkola ng'omukulembeze kubanga abaali bawemula ensi nga beerimbika mu Nuupu ate nga boogera mu Luganda. Nga deputy president wa NUP mu Buganda ate abawemula ensi boogera mu lulimi lwange bataddeko obukofiira obumyufu. Era nendabula ensi nti mwegendereze si buli ataddeko akakoofiira kubanga akakoofiira bw'ogenda ku dduuka lya NUP ku Kavule okagula ate bw'oba ogenza okukagula tebamala kusaba membership card. Era tekigaana muntu kusooka kugula membership card n'addako okugula akakoofiira. Ndowooza abantu tubalondoola okuva ku ntobo yaabwe okubategeera nti akakoofiira ke kakudifayininga mwekwesemu abantu bangi. Obukulembeze obwa buli kibiina bulina okubeera ne obumalirivu okwaŋŋanga abantu ababwekwekamu okuyisaawo ebyabwe okutyoboola abo bwe batakkanya nabo naye n'okuyambako abo abaagala okuteekawo enjawukana mu bantu n'okusiga obukyayi naye n'okuteekawo ennono y'obutamanya naye simba amakanda mu mbeera z'abantu eza bulijjo. Ekyo tulina okuba ne courage okukyaŋŋanga abakulembeze. Waliwo ko gurupu gye natuuma Kabaka Jjanjabwe eyo ndozo gijjukira bulungi yatumerako abantu abafaana bwe batyabo naye abo nabayisaako ekiwandiiko ekitongole buli era ne babuuza obuvunaanyizibwa bwabwe kwe basinziira okubuuza ebibuuzo bino okubanja naye abo bazze bateekawo ennono gye tulina ffenna okulwanyisa uncompromising nga tulina gwe twetondera tetusobola kukkiriza mu makkati gaffe muntu kugamba nti yaagala nnyo ebyobufuzi naye ekyo mu kubyagala ennyo yakulembeddemu okuvuma abantu batakkanya nabo. Tekikyamu kubanga tuteekawo embeera bwe tutateekawo ekkomo nti gundi gwakola bino toli munnaffe waliwo n'abeekweka mu ddembe ly'okwogera freedom of speech
freedom of speech egendako n'eddembe ly'obusiru. N'olwekyo eddembe ly'okwogera tukuwe n'eddembe ly'okusirwalira mu makkati gaffe.